Okay, Queen Sylvia Gemanya Fire Lady nanyini go ngamba agugaba maso banange mbaniza nyo ku lutimbe lwa LMTV Uganda banange mugamba mutya mmwe mwena abalungi banange mwe bale kutwagala mwe bale kwagala Queen Sylvia Fire Lady mwe bale kwagala LMTV Uganda mwe bale kwagala Joe Mackenzie mwe bale kusharinga mwe bale kusubscribinga mwe bale kulikinga groups ezenjawulo mukola kyamani wabula gwe atulabira ku YouTube osobola okutulabira ku Twitter osobola okutulabira ku Instagram osobola okutulabira ku Facebook ate ne ku WhatsApp tubere gwe buli mukutu gwomanyi nti je guli muno mu Uganda ba mu gwanga genda yobugenzo ojja kubanga munange otwefunira atera bomala okulaba osharinge ne mikwano jo obagambe balayikinge bongere natera okusubscribing abanange tubagala nnyo mwe bale nnyo mwe yaddala era mbebaza buli muntu gwe wenna atwala akaddeko n'ogamba banange kangendeko ku LMTV Uganda ndabe mwana mala Queen Sylvia kikirero kyatuletedde kiki kiriwo banange program eno sigikola nze kanjikola ne mwana mala Joe Mackenzie naye aliko mu ngabo manyi bino bi lockdown naye very soon ajja kubanga atweyungako temweralikirira kwaba mwebuuza ate omuwala oli yalagawa bambi wali naye lockdown eno embeera bweto naye agenda kubanga atweyungako mu magezi banange mwana mulenzi Emmanuel omusajja omuwanvu oyo abula kwenkanagulu oh my god nange mutunulira kennyini nange nentya wamu ne mwana mulenzi Lawrence ate oyo banange yakyasinza okwagala okulya mama banange be bali behind the camera ate mwana mulenzi King himself nabira kuwera wali eringa bitema nabe kutera ku screen okogwe kenyini ko birabira ate no binyumirwa ate nga basinzira mu King Montage Company abakwasi b'emikolo ejo mulembe gweno oli manager oli producer oli promoter olino muyimbi wononya abantu abanakwatira video ezo mulembe my dear bakone ko bukonyi ku namba zo simu bajja kubanga bakutuuka ko gwe no ina kwanjiro ina mbaga olina birthday parties bakone ko ku namba zo simu zinamanga 07 02 10 41 25 0702 10 41 25 bajja kubiranga bakutuukako balina ze magic zi Canon zi 4K banange buli kamera y'omulembe ze drone my dear tojja kwejjusa natera mu weekend yene ebintu bibadde mu bingi ebibadde bitutwalaganya era nga muno mwe mubadde nezi concerts online concerts omanyi kati tuli mu biseera bya COVID-19 abantu tebakyagenda kuba concert simanyi Lugogo simanyi Freedom City simanyi ku Serena no way tebikyaliyo kubanga jajja mwami yabigaana era nateeka wetteeka singa bakusanga omanyi ogenda kusibwa maisa my dear munange n'abayimbi abamu tebatudde abayina ku sente zaabwe abakolamu munange we watu ne batandika okubanga bagamba banange tugenda kola tutyo kubanga tusanyusa abawagizi baffe mu kaseera kana aka lockdown tugenda kola tutyo kubanga tubajja mu stress abamu tebalina kyakulya sente landiro dy abanja ate banka ate loan my dear ne bagamba nedda katuyiye ne batandika okuletawo ekintu kya online concert bwe batyo munange ne batandika okubeera nga bakyamusa abawagizi be era abawagizi babwe era nga kubamuka abatandika online concert eno twamulabako yali mwana mulenzi OS Suna era ekyo ye akyenyumirizaamu era agamba ye kabaka mucho ze simanyi oba ye kabaka kati gomuleba LMTV simanyi oba nawe olaba nga ddala kituufu ye kabaka mu online concerts oh my god mu weekend eno tubadde n'abantu bangi abakoze online concerts nga mwe mwabadde ne Afrigo Band my dear nayo yakoze online concert banange batukubye omuziki guli eri gwomisinga ogwedda muve ku gine ejiriwo ngamba guli ogwedda gwomisinga omubeera message ezibulirira abana b'obuwala n'ab'obulenzi ezo message ezibulirira abafumbo my dear nabo bagambye katuveeyo banange omwabadde Joel Kawalya my dear mwabadde mwabayimbi bangi ate nga mujjukira ne bali abazinyi ba Afrigo Band abo abaana bawala abanyenye ebiwato nabo babaddemu banange babadde bangi ne bakola online concert ate tetwakomye kwabo bokka ne tugamba manyi banange twabadde mu ketalo bwe tugendako ewa Bobby Wine bwe tugendako kwa Afrigo Band bwe tugendako ewa Bobby Wine nengamba banange what is going on here tugenda kufundikirira wa kino ekintu my dear bwentyo wenna kujje kwa Afrigo Band bwentyo ne kuntwala ewa Honorable Kyagulanyi aka
Bobby Wine oyo eyali omubanda eyali president wa ghetto kati sawa zino nga ye honorable my dear yakoze online concert erinja Sabigu my dear yabadde nungi nyonni ddala bannange yasosena kugikolera ku mazzi okitegeera bakutte eryato ne banateekako abadongobe nateekako abamu kuba mu backinga nawe nga bw'omumanyi bannange ne basooka ne bagikubira ku mazzi wali eri ku lyato omuziki obwedda tugukubira ku mazzi kati gwatabadde my dear gwasubiddwa kubanga eno yabadde yakabi nnyo era nga yagitumye episode 2 okitegeera online concert ku One Love Beach ebusaabala wali eri we yagikoledde ate nga yagitumye Freedom Concert okitegeera ku luno yagikoze nga ya mulembe ndowooza abalabe yasooka mwagiraba kati ate eno my dear yabadde yakabi nnyo kubanga yasoose kugikolera ku lyato nga bali ku mazzi naye ng'omuziki my dear nasooka n'atukuba omuziki bwe yatujje ku mazzi ku lyato n'atukomyawo waneeno ku gadeni ya One Love Beach awo nasooka n'atukuba omuziki n'atuziniramu amaganda n'ayimba ennyimba z'omugenzi Let's Job Paulo Kafeero n'azituyimbira n'atukubiramu amaganda bannange yayimbye yakubye omuziki naye bannange yabadde ne ba viewers bangi mu butikitiki obutono nnyo yabadde nga amaze okukola sente zigambibwa mu bukadde nga buna kubanga abantu ababaddeko babadde bangi era nga yabadde mu mitwalo 214 yes emitwalo 21435 bwato bwe yabadde just musaawa entono ennyo ezanyi asobola okuzikola my dear zabadde nnyingi nnyo era nga abayimbi abamu kubadde wabaddeyo Aziza Zioni Mick Wine Patrick Omujuka Solid Band yemu ku ekintu yakikwasaganyiza mwabaddemu Kayemba mwabaddemu Hildamani bannange mwabaddemu Nubian Lee my dear kiri ekintu kyabadde kika online concerts bannange zinyuma ennaku zino omusajja yakitaddemu sente ate nga munnange yakoze social distance buli muntu yabadde yeewadde 4 meters yes yabadde yeewadde 4 meters naye nga gwe wenna atajjujumiddwa producer wange bwoba olina video eyo osobola okubanga oginteerayo wamu n'ebyo ebifaananyi ebimu ku byabadde ku One Love Beach ebusaabala nabyo osobola okubeera nga obimpisizaawo mu magezi wamu ne video wobanga ogina nsaba ogintereyo abaleba LMTV Uganda basobola okubeera nga balaba ekintu kyenjogerako wamu ne Afrigo Band ebimu ku byabaddeyo abamu ku bayimbi ababaddeyo kubanga bakikwasaganya mu magezi.